zikati ntandise okukolamu mulinnya mukireka ludde nantegedde tandise nofunaako ntambulako ne Malik ebyo ebiseera kati twagendanga nnyo Kayeni ebyo ebiseera ebiseera awo 62 ne Roger bwe baabanga abattabu nesimanyi oba nakati kyaliyo nights badijje abalame bagenda ne bawuliza ku badijje bannaabwe nako zino badijje nga bayina ezzalawo nze nafatanga ne musajja wange oyo Malik. In fact ekintu ekyo yakinyigiriza nakati nze kikyandimu nze bro emmanya nti oli wakabi ndaba bakuwaanawaana nzijjayo mprovinge bagamba nti ekisowe bikyakabi kiki ekyagamba ekyakabi bwe ntuula awo nesazaamu yange erina obeerako ddedde akakubi because bwe bulamu nze bwe bwanfula obwakabi obwo yes anya nti 62 and Roger night yaabwe yena akaye naku zino baanaabuuka bakola sibitegeera oba kikyayika nayiga kati nange naye nga luli bro naddala omusajja oyo Stewart gwe tomanyi nga mbeera walikaya nga ngenda bye nawulidde bennyini bye yakoze nga wembikolere waffe ate mbasita nnyo era nze buli dijja omuto era nkibagamba nnyo mwana muwulize nnyo badijja abo bane muwulize nnyo mixtapes zaabwe because bingi nnyo bye mugenda oyigamu nze olaba paka nakati era bro I listen agamba nti tukwaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel erinnya nze MC Dero, and of course today in this episode I'm one of ndino ku ba celebrate DJs aba Uganda, and of course jagala abeko byatugamba omanye endonge eno erimu ebiwanvu n'ebimpi, and of kimanye ekisingira ddala abantu mbalaba ku Dex mukoma kubalaba bulabyawo, so we bring you the personnel otegeere ebiba bimukwatako ennyo nawa gye yatandikira abamu beegomba bwegombi ng'amaze kikuba n'omulaba n'agamba naye nange awo waali nsobolawo, omanyi what it takes, omanyi waki kyayiseemu okutuukawo waali. So today njagala okwaniriza ku show mulabi waffe ku Brown Skin Events YouTube channel, subscribe, liking, and of course sharing. Sagala na kwogera linnya lye. I want him to introduce himself, then tugenda batutandikirawo kwaniriza ku show. So well, Chakabin, big up on yourself, maximum respect. Of course, yes, man. So we be aka Mr. Africa Breaker, the illest lion from the east. You know, I'm proud of where I come from. Exactly. Yes, man. Yes, man. DJ So we be. Yes, I want to start with okutegeera erinnya. Many DJs are known of okuba n'erinnya nga little away from the biological name. To government, mommy, daddy gave you this one. Akate byange maize mwana janyi ebintu byange biri awo a little bit complicated but so a little bit easy to understand. So we be comes from I'm called Bogere Sowed. Those are my real names. So the Sowi, that is Sowed, then the B Bogere. Exactly. So I was being so artistic when I was coming up with that name. So we be yes, man. Very many people tend to okujjako erinnya ebiradanga ayina two-way different name but erina close to linnya bamanyi bakyali bange Bogere Sowed simala DJ Virus DJ Virus naye nga ogenda omunoonyerezaako erinnya liri wala nnyo. So I want to ask you, so otandika otya from school? Bwana nno, some people antu abamu no balowooza nze ndi mukadde nnyo mu industry just because my nature kind of growth. Industry eno sijiruddeemu nnyo kiri awo ndowooza ngenayinga emyaka nga 7 because I started natandika when I was done with my form 6 nga ndi campus KIU. I did my form 6, that was 2016. Kati 2017 yawo nengezaako noonya emirimu
Mneji kano leo kankuge uje sikogerangako nina mukulu wange ali mu industry nalinga nga mwegomba nnyo bamuyita Karo Nantongo kati my family yaffe naddala eno obukojja abantu abamu babaddeko mu ndongo nina kojja wange actually muto wa mama wange yali DJ ku bbala mbagiyitanga Club Afro kati nga bwe ntambulako naye manyi yanjagalanga nnyo nga neegumba ebintu bibaga kati nange akuvimbira byagala kati endongo nga njagala nnyo kati nengezaako nnoonya emirimu form 6 vaaka awo negibula nagendako namukulu wange wamuyita Richard alina garage nagendako mukanika kigamba nentuuka nga mpulira kyendimu si kyekyo nga nina kyenjagala olina kyowulira kyeyagala kiri mukola kati mwana ebintu bino bya kisiru kuba mpaka nakati nze ne Karo tetubonga naye ate nga tuli ba Luganda kati engeri muganda wange ebiseera byali abotodde nga njagala nnyo alist ansembeze wali ku mutto nemba nga nze yali amukubira bu one drop ng'ayimba kati ebintu byava mu zi WhatsApp group bana WhatsApp group gye banteekamu ina a little bit stubborn yinza obba n'ekigambo sikyajjukira lutalo kwe lwava but you could have made a statement mu group mu WhatsApp group yalimu kati WhatsApp group yabadde ayadibe I found myself hijacking me kati fe namukubira esimu mubuuze remember ekyo nabeeranga mu WhatsApp group eyo neera nga tanampa chance eyo kutambula naye ku gaali kukola ki kuba kuyingira kiti kyaba promoter kubanga nga bendongo okitegeera bro demu nanzijamu mukubira ku masimu mubuuze muganda wange naye kiwagwana nga obimanyi kati naye yali star botodde obuzibu nti oba star te yakolawo byobulaganya ffe batobe ngeri gye tubeera mu family demu n'agaana kintu ekyo ne kinnumira ebbanga engamba ne at least nze njagala nnyo endongo muganda wange yandikoze eki ne tuba nga tuzunga ffenna demu ng'agaana zalawo lyabanga lingi ekyo nga nkitanga ngamba aizulu kati already manyi kuba ebidongo manyi ku kyalo kyaffe wabanga abavubuka baali nga bakabi nga aliwo mobile disco biki kati walingawo ku muliraano kyali wabamuyitanga Kagodo nga baye balina computer kati nga tugendayo zanya zigiti ebiseera bya giti kati ng'ozanya bi need for speed kati ng'ozanya oluusi bumission ebukulema n'okoowa kati n'ogulawo ka PC DJ Red kati nga nkuba kati kugamba kati ne kusomero kakyatuuka ekiseera ntuuka kusomero obudanke since na bwe wakana kubanga ki bu music ku computer kati nga kusomero bakyo nga togirinamu buzibu kati nga kusomero nga nkubanye eki ebintu ebyo kati manyi story yange no mpanvu erimu emabega ne maaso mujja gitegeere abalaba mpola kati era bakyali banga basinga abamu be nasomanga nabo during my high school life naddala ku Bethan High School enalia nali basketball player naye ate nga nkuba nnyo music kusomera awo abamu bampitanga na DJ Chemical reason ebintu byendongo DJ Chemical from school maize nali musayansa nakola bintu bikambwe nnyo omanyi abantu bebabikulaba nga omuntu ali mukuzanya wendongo balabira ddala ng'agamba no bro nze nakola biology enkemwa akamati nengenda KIU nenkola industrial chemistry laka abantu abamu batulaba mu ndongo abamu abeera amanyi naye nga tuli literate tuli informed so much ekitegeera gimanyi BCM kati abamu nga bampita Chemical abalala nga bampita Badman omanyi ze style zange zabalya ekitegeera so emirimu ntuukaawo sinaliyo za Karis zibaddewo disappointing nze gwe mbadde nnamu essuubi Karo muvaako gamba naye kiganye namu ne kasitole emabega
Bwenabeeranga eyo mu primary 7 eyo vacation senior 1 bu holidays nagenda nga Museras Limited ebiseera ebyo yali ekulibwa omugaga bamuyita Isaac Mulindwa yategekanga Pama Awards kati nze nga mpanga stage z'abayimbi obeeramu ku bana abapanga ukyera negwe kyali wange nno nange nno nkubye haso era ezo stage njukira walingawo radio station bagiyitanga avaawo Hot 100 kati ng'ebanga n'ekivulu bakiyitanga Explosion kyabanga kuli Do Beach bro nga kati nga stage tugipanga mazzi in fact kyekivulu ekyasembayo ebyo nabyo ne mbivaako nga tukipanga mazzi bigebe ebiseera ebintu twabikolanga tunyumirwa ng'oluusi tugenda za up country eyo oluusi mu bimotoka tukasitotambula okitegedde oluusi n'ofunamu ne kasente n'okasosietingako ne basere because batunganga ekiseera nga wemba mugenzi osasulibwa abasitambalaba abashiru mubeera nabo mubabongako abayimbi abamu batumanyiza amaaso kati ng'oluusi binyuma naye ebyo nabyo ekyabinzijamu eyali stage Explosion eyo nga omanyi wano mu kutandika abantu bikivu mumaze okupanga abantu bajja baba bangi excitement bikikunyumirwa show olugwa muganda wange omanye empewo ebeera ku mazzi jikira abantu bonna abagenzi stage twagiteekanga mazzi mwino gipangulula naye nga okunyumiza n'esente zetwafunanga bro ebyo tuveeyo nagambye sitole yange erimu emabega ne maaso kukyasente okituuseeko gambe tuveeyo sakalabisa bosi wange my ex boss yes man big up on yourself Mr. Isaac Mulindwa no ojjano maze 6 mirimu gibuze ngamba kati kanvumirye in fact nzikanagamba maama namugamba mama buli kimu kiganye naye kangene nnoonya omulimu natambula omanyi nali mbeera kyali wajjala nengenda nga nsaba obubbaala obuli yonna nga ngenda buli wemmanyi bbaala nga nsaba mulimu omanyi ekizibu ekirimu ekyo I tried nagezako amabala mangi awo nga omanyi bizibu nnyo mwana obanga asaba media house omulimu webali nnyo kati luckily enough banvudde gyenvudde eyo nalina noonyeza buli wamu kiganyi kati nengera ka washing bay kali awo era ku Kyawajjala road awo balinga bakayita Ddembe nendaba ennaku zino kali brandinga bakayita Ddembe nenda owuli abatestinga sound kuma omugaga akola ka washing bay kinateekamu sound yes bakasoma owiza music nateekamu ne ka drinking point ngendayo bambi omwami yampa omulimu mwerabidde n'erinnya naye yangamba nga yali aveeyo makindye nensaba nambuuza kiki kyomanyi of course namugamba ku byemmanyi nasanga omugaga nga alina laptop ye alina na disiki ye nga byonna bibyo byakifu neŋŋamba omusajja nampa omulimu naye ng'omanyi olunaku nkoya senemeka enkomyeza buli lunaku so buli lunaku nga nkola Friday ne Saturday naye enkomyeza nsizo kakaaga nsiza nkakaaga jikira kubaako n'okulinnya ku kaboda ekiro genda ewaka naye nze jukira wano oba oyagala kukola nali nkoyo obulamu bw'okubeera awo ewaka kati omugaga nitandika nga okukola nga alaba ebintu bitambula vere danyongerayo ennaku endala mu wiiki segeya kati ku 3 soka nanyongera olwokusatu awo kiseeza nga wiiki nkola akenda kange kati ngati olwokusatu olwo yalumpanga kati nga bwe baggalawo amangu kyenakolanga nga ngenda mu bbala kojja wange gye yakolanga bagitanga Afro yalinga awo Kyawajjala kati gye nasangira musajja wange bamuyita Taban oyo muyita Fada Taban Malik era DJ Malik big up on yourself oyo omusajja nze manyiza abaniga mbagamba nnyo omuniga namuyigirako bingi waawo mubeeramu n'obuntu obumu bwe wakolanga obwannumanga naye ati kati mbirabye eno nga nkuze nti kituufu era kyova amuyita Fada mu kalya yange nga ngenda nga yakolanga mu Afro yalinanga club
Afro ekiwajja olwokusatu nga Malik azannyayo kati nga ngenda njukira nalina access mu DJ's box olwa kojja wange bamuyita Steve Nyanzi kojja wange muto wa maama yandalula nno yakulaga bro nga mbeera omwo nga mpulira music selection bro kati nze kati Malik yalwangawo okuneesiga okumpa ebyuma actually for the time nze natambula ne Malik kati nga nze wawo ekisaawe we natuukanga nga ndowooza mmanyi nga neetaaga naye akuweemu naye nga tampaamu ekitojo kinnuma samusajja nsituze ebintu saga muwayiriza era nze Malik teyansituzaako bintu kivula nti nze n'abaana mwana abagamba nti soebi nti kakugaaliyo nkwatireko ebintu you feel it it's a hard thing it is a hard thing because man mbandabanga okitegeera amunafuya nze oli gwinalinga ntambulanga naye teyakindaga nga naye ebyuma byesitulira nga byepangululyayo okitegeera abipangayo n'abijjayo mwana kyova nange sikyagala always give nze mpanyo ba DJ respect because bro kuno omulimu gwaffe gwe tulimu there is a lot kati nga bendi mukunyumiza betuyitamu omuntu okutuuka awo waali kati nkunyumiza ntuuka neegomba Malik aŋŋaana okukwata ku byuma bye aŋŋamba soebi aŋŋamba na sowedi teri muntu ajja kukkiriza ojjozanye ku byuma bye bya bizinesi naye gwe kola nnyo wegulira ebibyo ojja yiga buli kimu kyoyagala oyiga akuwa idea y'okufuna gajeti yo naye nga omanyi era ng'omwana omuto wa Boston n'omayo onyigamu bino byebiriwo n'ogamba naye kati mwana onogayi oba kiki mwana oba sirikyaliwe nnyo nenonyayo obusente awo nengulayo ka laptop kange kali ka ThinkPad Lenovo kati ka Lenovo ako waliwo kyali wange bamuyita Medi zike akanguza emitwalo aga abiri naye gabiri wakasondera bbanga ki bro gwe kyolina omumanya sijukira bbanga ne I don't know how I even got that money really took time yes it took time kati ka laptop nga oba okola gino emirimu gya bulijjo kaba fine bw'otuuka wali ku seeti n'oteekamu VGA jjuka ebiseera video mixing bamukozesa nga VGA ka blacking out kalale nga jjukira amabala gonna olina okukuba video ki bro I don't know how that laptop fucked me up kati nalina kyali wange saa zino lawyer jjukira sina diski bamuyita Benjamin Kakungulu obiwa oba yabba diski ya mukulu we ng'agindeetera ng'amba omanyi nedda yaŋŋamba Badman omanyi yala nti nga zitukuba nga Badman omanyi soko genda ononya tuwa ssente mwa diski eno kubanga obwavu butulumye nnyo kati nakole waka nalinayo emitwalo oba gyali 5 nga nzija Badman muwaako emitwalo emeka ekizike namugamba obusente obulala bwanguddeko nasigazaawo kizike kinakola nza diski nengikolaki nengisigaza kati era ebbala yalina diski naye ya 1 terabyte kinakola nga nkopinga era okitegeera nza ku diski yange omugaga diski nga sikyatambula nayo okitegeera nga tamba ne Kalenovo kange kati awo Maliki Maliki tukolaganye kati omugaga atuuka Maliki waliwo ebbala gye bali bagenda okugulawo Namugonga awo bagiyita Club TMP Maliki omugaga atuuka amwagala yaba agigulawo Maliki aŋŋamba bulijjo yagala nnyo zanya music kyengenda okukola ngenda sindikayo ggwe okitegeera ndiye ayita gyasobola bbaawo bro my first time jukira nkubira bulijjo akabala kabamu abagaga abo manyi washing bet baberawo alesemu motoka yako nala alesemu
Apo yewo poi taina. Yes man. Taina pressure yo. Kuno nga bampe bala grand opening. Aba yaina muyimbi Kikolo sikyajjukira muyimbi kiyagulawo bala eyo. Bala yali ejjudde. Full house. Full house. Amba kuba omuziki. Awo nekyali wange bamuyita DJ Lakechiwo. Naku zino yafunamu kasente mulaba atunda mataka. Nga nkuba naye omugaga oyo bamuyita Richard nakati gyali omugaga yali mupangulukufu. Nze katwakolagana ebbanga naye nfunafunawo kasente nengeri omanyi DJ oba okolera ebbala eriko. Ofunamu connections. On that day ku grand opening. Grand opening safunamu buzibu lwansonga bampa prime time. Abantu webatamidde awo. Kati nga omanyi nti you don't have to think a lot. Music okuba ajja. Yes. Kasita baba nga bali. It was a good one ekitegeeza. Ne banjagala. Omolo babuli lunaku bali bampa emitwalo ebiri. Yali best pay yange ebbala empa emitwalo ebiri. Kati eri nengenda nga abandoninga eri nga nvaayo. Try to abandon that side of the washing bay. I focused on that place. Pola mpola. Kati nga abantu abajja bangamba kuba omuziki omulungi nga omanyi. Kati those people that use eri ebbala yabanga mu ba blocker. Segera blocker bamataka bamotoka. Kati nga baba n'ebifo ebyakabi waje banywera. So they could recommend me to other places. Yeah, kesako wali. They could recommend me to other places. Of course obulamu ne bugenda nga butambula mbola kati obuzi akabala ako nemwana nange mbonyewonye akabala ako sometimes olunaku twali tu switching aba DJ Lakechiwo yasookamu nga nze alina okuddamu ng'avuddemu kati I really don't know what happened tu switching bwekiti oba kyekyavaayo nekigwa oba yali DSTV kati bwe yagwa nekona mu waya eneya aux you say laptop nga tukozesa aux tetulina controller bakyo DJ okuba y'amapeesa bro sound nga avaako sound bwavaako jukira oli omugaga wange yali anywamu kabbiya omugaga teyatabuka n'abanga gubanyweredde mukama katonda omugaga yatabuka bro to an extent nti yatugalya mu DJ's box. Listen to the statement the guy said. Yagamba mwengenda baleetera police. Ebima byange birina okuddako babasasudde musule ebbala yange. Remember, this is the guy I've been working with. Ekitegera I've worked for him for some good time, like ng'omwezi nga gumu. Navaamu statement eyo. Baba ngambye mwagala sula ebbala yange. Temugenda fuluma DJ's box ng'ebyo tebizeeko. Papi awo nkubidde inginiya wange kyali wali bamuyita Peter ze naye byemusobedde naye bamusibidde ne Peter bamutereddemu ddala naye bamusibidde mu DJ's box akubye essimu ekira ku poliisi bajje bakole ki babajjewo bajje batugyewo kati mba ndi awo ekirowoozo nekinzijira ngamba tukyuseko aux cable bagange nalinamu aux banana cable kyusa music nga ddako nga nzisa ekikoowe naye wazanya y'endongo tosobola manyi kyekitegeeza kati ne monalo yange actually incidence yabaawo negenda ngaefa mpolampola kwebbaala kati ne banfunira ebbaala awo bagiyita Tropics nakati kyaliwo ya Mr. Sajja ikino balinga bampa emitwalo ebiri Sajja n'atandika awo Sajja sebo nga mpa emitwalo ejja owuli aleva etandiso erinnya walivudde wali ku 3 azze kyebiri kyetaano Sajja oyo bambi nga tugenda tukolagana mpolampola Sajja atuuka nampanga n'omusanvu kati entandika nga kati eri numu kati mba ndi eno nkola jikeewo oli naye sikolayo lwakusatu kati nawulira nga ndi eri nankubira essimu naŋŋamba kugobya eno todda ekitegeera tokyala kunkolera oyagala kukolera abantu balala emera akasajja kati nze omanyi nze n'omutima oba mutima mubi nze omanyi seeguya
But if you close my channel, if this channel closes, Gitadde kiganye ekyo kanoonya walala. Webali nnyo. Naturally, me that is me. Never chali banga wamba manyi. Nze ekyoka ne sorry nina ntono. Bwolaba bro bwe tukyankalana wano. Bwe nkyankalana ennyo. Sometimes nkola immediate reactions, but if I don't do an immediate reaction nensirika kati gomanya nti nze nkoze eki Kunaabye. Ekitegeera. Kati yoyo in fact era naye nasirika busisi ne mugamba kalise. Namugamba kimukalise. Ngambira ewasajja nga nnoonya obusente bwange. Malik ebiseera bye yayinanga S1 oba sente zo nazinyonyeza emyezi ng'esatu. Agula case 1 bakanguza milioni 2.2 gadget. Pioneer S1 milioni 2.2 kati ntoka nfunako milioni 8 kubira Maliki. Ngamba kati omanyi musajja wange Njagala S1 sente ezo zino ziriwo. Ngamba so ebi tofaayo tugende mu town. Oba yantwala wa flexi serebyo sijukirayo nerabide erinnya tugendayo tukayo Maliki anaga S1 jagenda okunguza kitufu yali mpya naye kati waba gayi banene omanyi baba bireeta packaging abagaya akola packaging kati nga oba yagwa ne yatika board side kati ngiraga njatifu demu sente yo ngasoka mbikubamu awo twalemu emenyese au sente musonderedde ebbanga nga ntunuyawo nti Maliki ati Maliki nga akitegera nti sigenda gitwala kangamba ne omanyi kale tofaayo gireke omanyi ye Maliki ye ebibye biba ize eri yakutegeera musajja tofaayo gireke kati ina story ndala waliwo Maliki waliwo kati waliwo n'omulala kyali wange nnyo naye mumwanyo respect Midas bamuyita Spinman naye namulabira ku Maliki ebiseera bwe nabeeranga naye nga no story za controller tezinabatuukaawo bwe namulabira waliwo ebiseera Roger 60 watu bakola duo kati ne Maliki ne Spinman yali azze bakole duo nani ne Maliki naye Maliki nga yeebuzaabuza Maliki agamba nze kintu kyange kikubaze ka ati unamanyira Spinman alina akamotoka ke karawumu nga kakuba endongo ojiwulirirayo n'omumanya ni ajja Spinman big up on yourself mwana omusajja wange oyo maximum respect so kati manyi njogera nnyo kati ebimu tukomyewo mpozi Maliki akuguza controller Maliki anguza controller ngamba jeke nezijukira Spinman jikira nawe akasente kainko akiba kashwali okitegedde nga mukubira Spinman yangamba bugambi kolaki yangu yangamba gina jinguza 2.2 nangamba 2.2 naye njiwa mu weeks meka 2 kati ningamba nine 8 kimanyi njavumirya mu ngeri yo naina nonyana zwere meka 2.2 muganda wange nantuke wa Spinman yali abeera nino kyanja fact awo waggulu awo nga muwa sente wiiki 2 ziyitawo kubira Spinman agamba control ejja etuuka control tetuuka muganda nga omanyi omwana omuto mpulira okunafuibwa mutima menyeka nkubira amasimu ate ebiwamu byetangambye nti waliwo gayo bamuyita Kulu gwe yakozesa musajja wange Kulu nkwagala nnyo bwe nafuna accident wankubira essimu twayogera for almost 1 hour kyakabi nnyo muganda wange respect Kulu nga mukubira amasimu nga Kulu ampanvuya nga ngamba kankutereko nawe olabe engeri emmeri gyetambulamu ebintu by'emmeri obimanyi birwawo olwakuladde nti eva ku mmeri jiki abaali baŋŋambye bagenda kukozesa nnyonyi wiiki 2 eba etuuse ndoza kontrola yange eyo nagibanyiza emyezi nga 2
bandi awo nga bankubira. Fact nali ntuuse nga ogitadde ningamba balance wali zonnamubawa nali sinabamubawa. Kati jukira wali nali njaganye ekino nga n'omuntu gwe nawa ssente mwagala mwesiga ate manyi jiga Springman ebiseera yali akuba enkwagulo nga omanyi abaana abato ba DJ baba baagala nnyo enkwagulo. Engamba kankireke bandi awo nga kasimu kavuga controller nga njifuna olwo wali wamuvaako controller givuddeko ogambye kati naye kamute naye controller nali njagala mpya controller gye nafuna ndoza yali naye sajja wange big up on yourself asa just one gye wampaawo buli muntu nga wali oguze ku gadget omanyizo ebiki kyayogerako bro S1 eyo nno kale yali akola buli kimu naye nti yali oba bagijja ku mwana wa wane site ng'ekoze ningamba anyway kasita nfunye ekinkoze eki nentandikawo kyapa Maliki natandika okunfunirayo obulimu awo nentandika okuvaako mu Kampala atoka nanconnecting omugaga bamuyita Sunday events Weruwere Sunday ekyakabi nnyo omuganda wange balina ebbala bagiyita nga big up ekyali nayo sebu nga abantu yewamu Sunday kisezo omumanyi sajja ngoyo Sunday sebu nga disco ebamu enzikiriza DJ nga bamuwanika eri waggulu abalabire abakuba abalabako agamba mujja juze namulimba naye baba abantu beri balinga ojiki ate bagisasulire bayizabanga 13 tebavaawo awo 13 kwano baba yabagikuwa nga Sunday ngomanyi sente zampa 7,000 kuva Kampala paka Luweero 7,000 twabona abantu bali bayinza obutabanga twakitege 7,000 olina olinnyako alinyirangawo taxi wayi kati nesitole za big up kati wano embozi gwe nina nnyingi bro kubanga zirimu ne baganda bangawo ba Bent Boys atulaba tuline Sowibe DJ atenga aina stories enyingi so you're going to be catching up olaba tuvuddeyo so just catch up stories nyingi kati nase mogende wa Sunday nali ne chali wange Steve Magics Bent Boys Steve then ina controller yo na controller ya bakuwadde kati Steve nyoyo yali boyira wange tufudde wala Steve Magic Boys baganda banga kati bali ebiseera ba dancer awera bangamba atandika mu dance nga dance awo mai baina group nga bayiza Divine Sparks Dance School ne batuuka awo bendaze kikya beno manyi bonna twakulira ku bana bekamuli awo Kireka Boys kati baze bene ebiseera byonna yali yalamani era nekyanumamu ko benda abaana abo yabayisa si bulungi balina group yaabwe yali solid yali akabi kati baze benda akubye fama awo benda atandise obawulamu ekitegeera nga omanyi nti hit wejja mwana wemba bakyalira kubaka abavaako kubakira abasigala azaawo no actually that was before that was no yes azaawo batandise okwawukana abamu abatutte eri abamu bavuddeyo kati tubeera awo Steven yangamba man benda atwawudde mu group esasise abamu bali eri abamu bali eno ekintu tekikyakola kati nembeera nekyali wange oyo ebiseera ebyo naafuuka kido wange yali nga nzikiririzaamu adeko nekyaliwo kyobala Steven oyo tutabuka
tutabuka nnyo naye we never, that bond never breaks because nyalinga nzikiririzaamu nnyo nga nange ate mukkiririzaamu nnyo. Steven nga atandikanga kati yankwatiranga ku player yange eyo nga nze mpeka baaga nga tutambula nga tutandika kati manyi twalinya ku boda okuva Kampala paka Luweero. Oba lwali lunaku lukulu emmotoka kolo zaali zibuze. Kubulyano true story. Mukwata highway. Ne tukwata highway ku Zugu paka Luweero. Nga sebo Steven yakutte player nga nze mpese baaga. Matuga bombo obulenzi. Getomanyi. Nenga sinogenda okuba disco sente zonna ze tukoledde ko lunaku ne zigera mu transport. Kolo wakolerera transport. Tukatuvaayo Steven alowooza bangenda muwaayo 5 muganda nga tuwayadde n'ekikumi nga nenjala etuluma. Naye gwe bro wange you don't know. Steve yatunula ate akutunulira ate agamba naye musajja wange. Steve oyo no naye nambonyaabonya kati atuuka ebyo byonna tubiseemu bingi. Nano nazunga naye ebbanga ntandise ofuna bugidi bw'amasomero. Awe Steve dancer naye awerekera kyaliwo atuukeyo yayalinga kati era nzikiririzaamu nnyo era tusobola tosaatandika kunafuya nga wali awo ate ye is short tempered. Kati tuvaayo eyo agamba mwana tugenda kuyimba bend ono baba yatwawulamu bw'ati nga naffe twamubeererawo tutandika oyimba. Of course nze nga ngamba yes man bakyali bange tukonemu simanyi Steven oyo musajja mufasi oba yafaata atya nesiimu mba ndi awo nga baliisa ekigoma nga lukuba ekigoma kyalinga zinabeti dance kale ebiseera ebyo nga ntambula nnyo nabo kati engeri gye naali DJ nfunyemu ekibaalawo ekireka kimpa ku busente nze mba muno n'obusente ebiseera obulamu bugenze bukyukakyuka oba kolo bala bagiyita nga Blue Point awo kika yali y'amaanyi yalinga oba empe emitwalo 2 oba eno olunaku nga naye nkolamu kati ng'oluusi ekimbeezaawo eri ebbala engeri gye yali ekola ennyo tiipu kitegera tiipu sajja bakwokyayo tiipu ye yambeezaawo nnyo because I'm so versatile manyi nnyo music my library is a little bit wide. Yes man. Nga bakyali bange tuba mu Kasongo promotion awo bayitirawo awo iki abayala maani amawayo kasente okitegeera okyezaayo akokubeeramu nga wemanyi man omanyi star life it is so hard to maintain nakati omuntu andabe asolooza nti wano wendina million 3 naye nga hizo basi zina star life ya but remember you have to be so nice looking, you have to maintain that. I think abasajja bange nga nze kakimanyi okitegeera twalinanga ne karuma awo ku profile wansi eba ema yakusooka kapangisa kati Steven n'agendayo kati ali naye n'entandika okugendayo kasingle room naye ng'ekikawula plywood kati ng'oba otemesa eno nga neolirasta nemwana asajja afaali bulala leero naye gwe tomanyi ebintu ebisibye enzira awo nentuna egamba mwana mukama ono mukama w'amaanyi kugira nno ebyo byonna kali abo nabo manyi balimu mu musical journey ensonga lwaki kali mbogeddeko kitegeera tubeera awo life moves on kati nze ntuuka nali nga mbeera wa maama nno nange naye ng'oluusi siddayo wa mukadde nzikirira eri wansi abasajjabo mu lufula yaffe twagitanga lufula nga kizibu nnyo mwana muwala agenda mu lufula nawona ng'aba alina osalibwa ebiseera ebyo atasobola wona so my story nina mpanvu era kati let me try to cut the stories a little bit short because we are out of time.
mwana tubeere eyo bulamu butambula mpolampola musajja wange mubeerako ku kido tufaata endongo yaabwe okitegeera nze kati ntandise okukolakolamu omulinnya mukireka nduddemu nantegedde tandise nofunaako ntambulako ne Malik ebyo ebiseera kati twagendanga nnyo kukayeeni ebyo ebiseera ebiseera awo Sixtuart ne Roger bwe baabanga abattabu naye simanyi oba nakati kyaliyo nights badijje abalame bagenda ne bawuliza ku badijje bannaabwe nnaku zino badijje nga balina ezzalawo nze nafatanga ne musajja wange oyo Malik infact ekintu ekyo yakinyigiriza nakati nze kikyandimu nze bro emmanya nti oli wakabi ndaba bakuwaanawaana nzijjayo mprovinge bagamba nti ekisowe bikyakabi kiki ekyagamba ekyakabi bwe ntuula awo nesazaamu yange erina obeerako ddedde akakubi because bwe bulamu nze bwe bwanfula obwakabi obwo yes anya nti Sixtuart and Roger night yaabwe yena aga ennaku zino baanaabuuka bakola sibitegeera oba kikyayika nayiga kati nange naye nga luli bro naddala omusajja oyo Stewart gwe tomanyi nga mbeera walikaya nga ngenda bye nawulidde bennyini bye yakoze nga wembikolere waffe ate mbasita nnyo era nze buli dijja omuto era nkibagamba nnyo mwana muwulize nnyo badijja abo bane muwulize nnyo mixtapes zaabwe because bingi nnyo bye mugenda oyigamu nze olaba paka nakati era bro I listen agamba nti ono rasta I listen okitegeera so tubeera ku Blue Point awo nkolera muno ddala erinnya nfunamu ka connection nze gwala nakolako ku NTV era wembadde ngenda okubuuliza ojja otya okutandika okuyiringira media houses kati awo it is very difficult my brother kati now the connection comes from that very bar called Blue Point mwalimu guy balinga bamwita Tako Emmanuel nakati akyaliyo ku NTV kati balinangamu slot eya Friday before morning at NTV ekolebwa ekyaliwo bamwita Romeo Bosiko sajja wange yanjagala nnyo kati bwe waliwo that session bakubawo music kuva oba saa 12 paka saawa nga 3 but I think that program is more of infotainment, something like that. Kati awo mbeera ku trials ankwasa kyali producer bamuyitanga naye kyali wange oyo yambulako mwerabidde but he was the producer of that show nga nteekako okwo nekyali wange kati najjukira byabanga byakeera zibana Spinman wanti abaniga abanga abo mbaga Spinman ebiseera yalinga avuga Forester ng'asula eno nkyanja Subaru naye nga sigula amafuta ga motoka ye naye nga nva mu Blue Point nga nkoyo olwokuna ekiro mba neebase Spinman nga ajja nankima ewaka ewange kumakya nanvuga nantwala ku NTV ne mmala okukola nankomyawo awo ekirekaye nakomawe newuwe that bond nze simanyi man I was like nali favored a lot era mbaddemu emikisakisa chances n'emikiseera gijja nga obadde wa low tasobola kikkolera nga toli wa low kati tugenda mu covid omanyi kati story ezimu ziresola obudde tugenda mu covid awo company za downsizinga abakozi biki buli kimu kifaawo ndongo bagisibye bantirako ka message gamba izulu zomanyi manya ekikanyi kiba kikoze kibyali timandi awo maize simanyi mukama yanyamba waliwo ka WhatsApp group kashaka ke bantiikamu badijja abasinga mwe basinga okummanyira naye ebiseera bye nali so chaotic nalina ezzalaawo lingi nnyo nga nkyali muto nalinga nga badijja abakabi bonna bonna mbazaala wa mu WhatsApp group omwo kati nga buli omu ayeebuuza ono gayi yaani kati ekyanyambanga nti I was so good
nga nina kuzalawa bona nsanga wali nga kyenkola yadde tomanyi ojagamba ekituufu n'ekiniga abaniga kibazalawe era nkali nga badijja abato abamu abali abalijimu yange nga bansapootinga nnyo because abamu balinga abamanyi kalijuki abanaaba abakabi basita tebafaayo kumanya n'ekirala balinamu ezzalawo okitegeera balinamu eri mentality omanyi bo baba tebakumanyi tebakuwaamu bo tebawamba mazaabo I'm sorry kigambo nkozeseza kibi tebagambaamu abayaaya abo baba tebakumanyi okitegeera era nze nakati naklikiza abagayi era ab'enzala wakati because bo kuva dda balinga beetwala nti bo basita kati nange mukama yanyamba n'abaako wanteeka I made sure they don't come into my circle era ne wetwesanga okitegeera mbagamba muli wakabi nange ndi wakabi you understand kati yo group nayo yanfula nnyo wakabi nti abaana bano because linda sojimanyi dijja omuteekawo ka message ng'olina kyomwetaagako ne kaba ka sound effect nakuteeka ku blue tick okitegeera ate nga wakusanga mu bbaala yesinyisa nakubonga nako mwana nze bafala abo mwana chovola manze mu group nabawanga kati ng'abaana bagamba sowebi okitegeera kati ate abamu ne bafuuka mikwano gyange benawanga okitegeera kati abamu nengenda ngamba akozeemu erinnya kati tutuuka covid nze emboozi yange eri bwetyo lockdown NTV kalaba yemba nga misoke enyimiriremu gamba ize tandikaawo ngendako ewa mukadde mbeerayoko amba naye ni musajja kanzire ewange wa mukadde obwongo tebugatta seeyongerako kati ndaba zino music shows zitandise ebyali ebya covid ebyo kiro ndaba bitandise ngamba naye kanfatemuko ku DJ waneeno bankyazeeko nafatako Brian kyokka wenyezi naye mukozi we NTV erako yo media houses omuntu eyalinga ng'eyanyambayambako awo yali Baby Love kubanga Baby Love ye twali twemanyi alina kyali we bamuyita Peter DJ Peter kyali wange kati yali yamuintroducing yadda Baby Love nangamba kankufe nkugerezeeko njogere ne producer kubanga era ebintu byama TV entertainment ba producer ebiseera producer we show ekiro eyo yalinga Ann kati babitegeera bro kati laba waliwo Rasta bamuyita DJ Cisse big up on yourself Rasta man DJ Cisse muteekawo ka message ankyaze kwa Bani boy Rasta nalinga we have never met just nga wona afune random number ne bagamba ni akyaza ba DJ kwa Ban TV akitegeeza Cisse bro ne mufata Rasta yamperawo positive impression yangamba it's okay come through next Friday kati nze mandowooza nti ize tutukola okubiri angamba send your pic agamba nno bino biri serious kati poste efulumye Rasta bankyaza kwa Bani nkuba disco abaniga tebanza kale baliyo ajuliako naye yali amutawaana katwalodde mbamuyitanga Afi oba Afi yalagawa I don't know where she is abaniga bonna abali nga mu control room kati nga producer gayi wakabi wao gayi gwe baleese wano wakabi wa tabu producer bati yaliwo bandi awo producer ampe antirako message ku Monday weekend dark ngamba are you around next week on Saturday gamba yes come through nengeda enkuba disco gayi nansima kati okushoko aberanko ya Friday elo kati jukira abantu abamu kati ngeze nnyo naye kati abamu banfananyangamu LL olw'enkofiira zinayambala era dengera gamba LL omuyinako anything simulinaako lwa story ate ya story yali tanjagala la nsonga mwana naye kati
kati tubonga anti ze njogera reality bro. True that. Nina ne bachali abatanjagala kati nanja bayisaawo mu interview yo. Ekisera because wezi tibanjagala ne mbogera tebalina kye bagenda ekitegedde tebanjagala already. Mankyogedde. Kati ero nga wamanyi DJ naina awulira nti waliwo DJ akikubye akabi kati bamugase ku kuru yamwe nga lasita tambonga nako lasita ndoze natuukira ekinene ennyo night yagimalako emirundi ng'esatu negoba anti yesita aika yafuna nti nga omanyi ebintu bya media ebyo oluusi akasente tikabaamu kalungi ayinza obba yafuna ekiddako bwesagamba nti oba nti nze endongo yange saakyogera ekyo sikiwa nakita nesigala okwo nfunye emikwano producer yali kyali wange nnyo bamuyita Wandera. Big up on yourself Mani Wandera yo mani sajja wa ddala nze mumanyi sajja wange Wandera oyo. I met him through Carol. Caroline Maka. Bro, actually it's because of Wandera. That's how I penetrated into vision. So until date, nfuna mchali wange bamuyita producer Kimura, yeah. Naye ndugu wange nenkola emikwano paka kati kyoba nkyali yeeyo. But the main man yantuusaayo bamuyita Wandera. Yantuusaayo eyo nandaga abakabi bonna abakulu bonna. He retired. Sajja wa vibe nnyo. Maliriza okukola ku sena bagamba katwesange kololo tu. Bye ebintu bye. Guys simanyi oba amanyi n'ennaku. Is a lifeist. He doesn't want stress in his life. Yakulaga chikole. Nego Wandera yantuteke kololo eyo. Bro, let me tell you man. Kale sinatuukayo nze eri wenjagala era abaniga oluusi abampa nawaana abampita so ebyo oli wakabi nambeemu oluusi nambeemu waffe ngolera yakusodde yamwe wena kyotannatuuka bakwekyo ampita nambeemu ne lasita omulala wali eri namugamba kyekimu nambeemu obitegeera mwana ekitegeera lasita enduulu ogabugambya